Yes, mangu njagala tuyite mu kino kiroto ekyokulotanga ofudde. Oluvire nakola ekwatagana ku biroto ebyokulota omufu. Waliwo okulotanga gwe kennyini gwafudde obanga waliwo omuntu omulala nga yafudde. So leero focus yagiteeka ku kulotanga ofudde. Bangi mwali mulose ku kiroto kino either nga muli bato either mu bulamu bwammwe bwonna. Abamu mulotanga ekiroto kino bw'olotanga ofudde kitegeeza ki? Amakulu g'ekyoto kino ebisa bisinga gadipendinga ku bintu bibiri. Waliwo kubanga ofudde mu nsi ey'omwoyo nate waliwo kubanga ekyoto kino kitegeeza real death. Ng'ogenda kufa mu buliwo, okay? Kisobokera ddala. Ngenda ku buli ngeri gy'osobola okuwangulamu attack eno efaanana bw'eti. Jjukira ekirooto ebeera information. Mukama yabeera akulaga. Okuyita mu bamalayika be, oluusi okuyita mu Mwoyo Mutukuvu, ayogera n'omwoyo gw'okulaga ekigenda maaso mu nsi ey'omwoyo. Sokolera ekirooto kino nga mutuufu waliwo omuntu akuloga ng'akuli bubi ng'ayagala kukutta. Abamu oluusi obeera n'endwadde nga mutuufu ogenda mu ddwaliro tebagiraba. Naye ng'olota ekirooto kino ng'olota oli mufu. Manya ndi mukwano gwange. Ekirooto kino kiba kikulaga kiba kigenda maaso mu nsi ey'omwoyo. So twakubanga tutuula ekirooto kino kyonna bwe kiba kifaananye singa oba ofunye ekirooto kifaanana kuba kiti ng'ofudde. Ekirooto kitiisa nnyo bw'oza okukaa ebiseera bisinga first time okulota ekirooto kino nga nfudde nali mu around primary 9 around there. Nakeera ku makya nalota nga nfudde ne banziika ne bakuyiwako n'ettaka. Nno mu kirooto obeera owulira buli kimu nekiba kigenda maaso ebirooto byewuunyisa. Nga ndi mu kirooto naye nakeera ku makya nga sikikkiriza nti ndi mulamu ne neekwatakwatako bwe nti mu face. Ngenda okulaba nga ndi mulamu byaddala ningamba Mukama Katonda, up to now I still feel that dream. Kibeera so real mu kirooto nga mutuufu abye ddala okoze ki? Ofudde. Now bw'olota ekirooto kino ng'ofudde naye nga mutuufu olabira ddala obadde mulwadde, ng'olota olaba ofudde, manya nti mukwano gwange attack egenda maaso mulamu bwe, endwadde eri mu bulamu bwe eyagala kukutta. And most of the times ebeera witchcraft. Wabeera eddogole babasindise mu bulamu bwo ng'ekigenda kyalo kuba nga likumiza omusu kuzikiriza bulamu bwo. Okay? Waliwo okulota nga tofudde naye ate ng'olaba okula mu bafu. Okula mu ki? Okula mu bafu. Bino ebirooto ebisinga nabirootako bannange. Ng'okula mu bafu oli mu limbo, sometimes n'ebifo by'olimu tebitegeerekeka, oli ng'ali mu kuyumbayumba, oli wali abafu abamu bafa dda, abamu bawunya bakola ki, ng'oli eyo olaba gy'okola. Mukwano gwange manya nti waliwo attack ey'amaanyi. Demonic attack ey'amaanyi egendeddemu okulaba nga obulamu bwo bulugenderamu. Abamu olota nga olaba mugenda kuziika. Waliwo afudde muli mu mmotoka mugenda kuziika. Mukwano gwange neyo nebeera attack yakufa, mwoyo gwa kufa. Okay? Ebisinga nabyogerako mu village nakola ey'okubanga olota omufu. Okay? Naye lwali nja kukavalinga kino gwe ng'olota ogwe kennyini gwafudde kijagala okukavalinga olunaku olwaleero. Ngeri ki wabitamu ekyoto kino ng'ofudde kitere mu comment section. Kijagala kiddira mu comment. Ona bola video eno mangu nnyo. Wangu mpya subscribingako nakade. Ona kikola ekyoto ojja kumisinga video zaffe ziteekayo almost buli lunaku wano. Now waliwo okulota nga olaba omuntu omulala yafudde. Si gwafudde naye ng'olota olaba omuntu omulala afudde. Oluusi muzaddewo, oluusi mugandawo, oluusi waluganda mu kanisa, oluusi mukwano gwo gw'otolaba afudde. Ekyoto nga kino eno Mukama Katonda aba akulaga omuntu oli ate akiri ku bulamu bwe. Nabule tugamba we should be our brother's keeper. Okay? Mukama takubikkulira byokka ebiri ku bulamu bwo, oyinza okukola ekiri ku musumba wo, kigenda maaso mu buweereza, kigenda maaso ku muntu omulala. So kubanga omuntu tomumanyi nako, Mukama n'akubikkulira omuntu afudde. Nga kyakusuubiramu kubanga oyimirira weegayirire osabe osobole okuba ng'osazaamu attack eyo omuntu abeere mulamu. Nga bw'obanga tokikoze attack eyo egenda kumutuukako. So bw'olota omuntu yenna ng'afudde tokitwala lightly. Bw'oba omumanyi mugambe tinakulosa ofudde. Mukama ayinza okuba nga naye yamuwa obubaka oba Mukama yenna kyamuwuningamu aleme kiyingiramu kati gwe n'otakikola. Oluusi bambi n'agwa mu mutego olw'obutamanya. Oluusi n'agayaala ng'ate Mukama mugamba kuyimirira kulwana lutalo. Oluusi bambi n'ayitira awo. So bw'ofuna ekyoto ku muntu yenna ng'afudde mugambe ate yimirira omusabire maaso ga Mukama oba musumba oba omuntu yenna. Naw osobola okulota nga olaba gwe kennyini. Naw omuntu omulala asobola okulota nga gwe kennyini gwafudde. Si gwakiroose naye ng'omulala yennyini yakikoze ki? Yakiroose nga ofudde. Ekyoto kino kitwali very very serious. Sometimes Mukama Katonda akozesa abantu abalala okubaako kyayogera mu bulamu bwo. Kati ekyoto kyonna ekiri negative bwe kityo tokibikka bubisi n'ogamba no nedda kiteeke maaso ga Mukama kisabire. Mukama ajja kwongera okubikkulira akulage obuzibu bwe buli. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama ajja n'akubikkulira n'akulaga obuzibu bwe buli. Tulina okuyimirira n'osabira ensonga eyo. Toginegerekitinga ate tonegerekitinga kyoto kya muntu yenna nga omuloose afudde.
waliwo balota nga olaba Kabinje accident ng'emmotoka egudde Kabinje naye nga abantu bafudde, abantu nga bangi bakoze ekibafudde obanga naawe kennyini ofuuniddemu ebisage by'amaanyi wanga ofiiriddemu. Ekyomusa mu kirooto bw'olota ofudde era osigala olaba ebigenda mu maaso, abakaaba abakola ki bye boogera byonna osigala obiwulira nga n'okubira obiraba naye amaanyi agaba genyeenya ge gaba gataliwo mu kirooto naye buli kimu ekigenda mu maaso n'abajja bonna b'obalaba. So bw'olota nga olaba emmotoka egudde Kabinje nga waliwo abafudde manya nti waliwo attack oluusi accident olabijja programmingiremu kubanga abantu bangi. Amikwalo kyemulina okutegeera ebintu bijja bigenda maaso mu nsi just because talaba kigenda maaso mu nsi emu tekikiza nti wali kigenda maaso. Mmotoka nnyingi ze tulinnya naddala ez'olukale ng'omuntu waliwo eyamulooza ali mu kutuuka gy'alaga tomanyi kikyagendako kyobala bulinnya emmotoka nga tosabye kintu kibi nnyo. Okay, Bayibuli ngamba engendo zaffe tuziringisizenga mu Mukama. Olowooza lwaki? Kati public transport mwe tutambulira oluusi abatambulira ku nnyonyi abamu mu mawanga oluusi bwe baamuloga aleme kudda Uganda nga mulamu otudde naye mu nnyonyi tosaba tokola ki? So engendo zaffe zonna tuziringisenga Mukama. Oba ogenda kusaba, oba ogenda kutambula olugendo lusabire, oyo agenda okutambula musabire. Engendo zaffe zonna tuziteeke mu ki? Tuziteeke mu Katonda. So bw'olota accident sazaamu. Oba osazaamu omwoyo guno ogw'okufa n'osuuza obba buli ngeri gy'osa oguwangulamu. Olina okubirako omwoyo gwa backfire kubanga omwoyo guno ogw'okufa oluusi guleeta permanent damages ku muntu. Oluusi n'alemala n'aba nga tasobola kutambula, ng'atambula ku miggo yafuna akabenje oluusi n'azontowala. So olina okuba ng'okuba n'okubirako n'omwoyo gwa backfire so that omuntu afuna buzibu bwonna bw'okulwanyisa omwoyo guno gwaki ogw'okufa. Bagambe bitte mu comment section engeri gye wali ofunyeeko ku kirooto kino. Abasinga balowooza muno ebyakusaaga eby'ebirooto. Nafunako obulwadde buno n'endwala kumala emyezi 4. Nasaba ddwayi n'ensiiba n'ebbanga ne Mukama Katonda n'annyamba n'ansaasira ate nga nali mulokole munnaani. So munaye tozannyisa birooto bino, tozannyisa obubaka buno. Sala ze nasaba mu biseera ebyo Mukama yankwatibwa bukwatibwa kisa n'ansaasira. Na waliwo balota ekirooto kino ng'olota ofudde oba ng'osa omuntu naye nga kyamwoyo. Kankuwa ekyokulabirako. Babiri ogera mu kitabo kya Yokaana ekisooka essula 3:15 nti omuntu akyamuganda we ng'amaze okukola ki? Ng'amaze okumutta. So oyinza okulota ng'ossa omuntu naye nga Mukama Katonda akulaga omuntu oyo nti omulinako obukyayi. Bw'okyawa omuntu oba tomwagaliza kalungi, bw'afuna ekibi kyonna owulira bubi, bw'afuna ekizibu owulira bulungi. Kati obeera otya mwana wa Katonda ng'ofaanana bw'otyo ng'omuntu afuna ekizibu osanyuka wetaba sitaani yennyini. So olaba Bayibuli tugamba okukuuma emitima gyaffe n'okubanga twagala abantu mu buli mbeera yonna. Oba omuntu akwagala oba takwagala olina okusigala ng'okola ki? Ng'omuntu oyo mwagala kubanga kiba kikulabisa bulungi ng'omwana wa Katonda. Naye obanga olina omuntu nga bw'afuna ekizibu osanyuka nnyo ekyo si kya bwa Katonda. So bw'olota ng'olina omuntu gw'osse kebera oba enkolagana n'omuntu eryetya olina ebintu byabedde ebiyinza okuba nga byadamijiza omutima gwe wamumenya omutima ebintu ng'ebyo. Sokota omuntu ng'omuse naye nga mu butuufu kyavuddeko ekyo. Oyagala okuwangula, ogenda kuba ng'owangula otya attack eno. Kisookera ddala mukwano gwange totya ekirooto kino ekyokufa kitiisa nnyo. Bw'okiroota okeera ng'oli desperate, okeera otidde totya ota ekirooto kino ekyokufa. Lwaki tolina kutya? Kubanga Mukama bakuwadde obubaka okulaga ekigenda maaso mu nsi ey'omwoyo. Osobola okuba ng'oyimirira olwa n'olutalo. Oluusi mwana we afudde, oluusi muntu yenna mukwano gwange ky'otalina kukola kubanga otya. Sitaani kasita kwambaza okutya aba akuwangudde. Ekyokubiri, noonya ebyawandiikibwa ebigenda okukuyamba okulwa n'olutalo kubanga luno olutalo lwennyini, spiritual warfare. Ebyawandiikibwa nga biriwa Yokaana 10:10. Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza naye Yesu agamba yajja ffe tube n'obulamu and life in full. Kati okufa nga tonnaba kutuuka kye tuyita premature death oba si life in full Mukama gye yasuubiza. Olina okubeera ku nsi kuno ofulfiringe purpose yo ogende mu biseera by'ebituufu. Kati ekintu kyonna ekirina okukutwala ng'ebiseera byo tebinnaba ekyo kiba kivudde eri Sitaani. Ekyandikibwa kirala ky'osobola okukozesa Isaaya 5:17 egamba teri kyakulwanyisa ky'oyinza ddala kigenda kukola ki? Kigenda kulaba mukisa. Ebyandikibwa ebyo bigenda kuyamba. Ekyandikibwa ekyogera kigamba nti buli lulimi lwonna olugooka ku lulwo lusingisibwa omusango. Ennimi ze zirwa bano aboogera mu masabo abalaamiriza bakola ki zonna zigenda bazisingisa omusango mu kkooti ya Katonda ng'oyimiridde n'osaba. So weekwata ebyandikibwa ng'ebyo. Luka 10:19 Bayibuli egamba laba baada balina obuyinza okunywa ku misota n'enjabi z'obusago na buli maanyi ga mubi tewali kibakulu bina katono. Ebyandikibwa byo bigenda kuyamba nnyo. Bali baddogo nga Mukama alikubikkulidde ku 23 Bayibuli egamba teri ddogo eri Isirayiri. Waliwo omulogo gwe bali tukuloga Isirayiri ne bimulema genda osome waawo 23 ojja kumulaba. So tewali kintu kyonna kirina kukutiisa ng'omwana wa Katonda. Yimirira osabe. Oba ogenda kutambula
sabira olugendo lwogenda okubanga otambula totambula butambuzi ng'omwana wa Katonda kijja kuba kirungi gy'oli olugendo lusabire olugendo lulingize maaso ga Mukama Katonda akukulembere osobole okutambula otuke bulungi mukwano gwange yambala amaanyi guma omwoyo olwa n'olutalo ogenda kubanga owangula Zaburi 27:13 Bayibuli egamba nandizirise singa sakkiriza kulaba Katonda mu nsi ey'abalamu bw'otakkiriza kulaba Katonda mu nsi ey'abalamu ojja kuzirika buzirisi naye ekyo nkusabira olabe Katonda mu nsi ey'abalamu olwano owangula olutalo abalabe bategere nti waliwo Katonda ali mu ggulu bategere nti waliwo Katonda w'amaanyi asinga ebyawongo asinga emizimu asinga emisambwa asinga abalugo ogenda kulaba Katonda yimirira ogenda kulaba obulungi bwa Mukama akusuubira okubanga ogenda kuwangula kubanga buli wowangula oba okulumiza ebiyina Mukama alikwano wabiri namba eri mu comment section enamba eyo weerezaako message tugate mu WhatsApp group yaffe ojja kuba muyiga bingi WhatsApp group za birooto naye tuyiga ebintu bingi nnyo mu WhatsApp group ezo ojja kubanga okula ku nsi eyo ojja kutegeera bingi kebeera mu comment section nabe namba comment esooka enamba eyo giweerezako message kubanga oli pya subscribingako nakadde bonna kikola ekyo ojja kutumisinga video zaffe ziteeka almost buli kaseera ku eno channel eziyigiriza ng'eno video egenda okubanga eddako egenda kubanga eyogera ku birooto okuloota omufu kuloota abantu abafa okuloota abafu bwe bityo kubanga eno badde yogera ku kuloota ng'ofudde waliwo video eddala inakola emabegako eyo eyigiriza kuloota abafu kona wano waggulu bw'otagikona kutegena playinga kona wano waggulu ogenda kubanga olaba video eyo waggulu kona wawo ogenda kubanga olaba video eyo oyongera okubanga oyiga ku kirooto kino ariko wano mbeere bulungi mweraba